era bwe nayingiranga emiryango gyange nga gyeggala sebo era nga gyeggala bwe nayingiranga nga guno gweggala anti bwe guteggala nyinza ovaayo n'engwa amaanyi g'ekibi nagayisanga mu bantu beeru. Malayika ezo tezalina biwawaatiro ekozaaka kube wabula yankuba katenfe banange yankuba si kukunkubanga wabula yankuba kye bayita okuba omuntu okubula kubotte n'amagumba gano nze gakyannuma kazibe embirizi zino bikonde baali batambulanga abana abantu ba bulijjo naye yali malayika bona bali bamala yali tatambula omwoyo gwange mu kugenda mu ggulu eri nagwo gwennyini nnyini gwagenderanga mu bbanga balamu biri satu ewaawo mukama mulungi mu nkuba ennyingi mu bisooto ebingi ne leero tukomyewo gumwana katonda ali eyo katonda waffe mulamu katonda waffe tafanga katonda waffe munene era katonda waffe nga tuyita mu kugaba mu kumuwera obujulizi ne kugamba tugenda kukozesa ebintu ebyo bibiri okumukuumira mu kiti kye awo waalina okutuula era tugenda kuyitaawo tumugulumize ensi n'ensi ejje etukuŋŋaanireko ngezze kumanya katonda waffe ngezze kumanya ku katonda waffe era eddeyo ng'egamba katonda waabwe munene katonda waabwe munamu. Nsaba interview zino zenkola ku Naalongo zikwate ku ggwanga abantu ensi n'ensi yeekuŋŋaanize wano ngezze kuwuliriza mboozi ya Naalongo nakuwuliriza bujulizi bwe. Nsaba bannange bonna abansinga amaanyi bajje era nsaba omuzindaalo guno eba entabiro y'enkyukakyuka y'obulamu bwa Naalongo. Nze nzikiriza katonda yampa omukisa buli wenninnya tewasigala kyekimu weewaawo gyebaleko kati sebo naawe gyebaleko bampita Mechanic Rabongo oba Rwima Samba kuyitaani amanya kyakusimire Justin Naalongo Madam Justin ono si Naalongo w'abaana babiri naye Naalongo yazaala omwana omu mu babiri omwana gwayita Kiwa ye kato era ye waswa yena bwaki bwe yafuuka Naalongo agenze mu ggulu asabye okulaba katonda bamugambye nti nedda katonda mwoyo bwoyo tosobola kumulaba agambye naye lwaki temumundaga bamugambye nti nedda alabye omuliro ekyoto kyalimu enku nnyingi omuliro gwali gwaka nnyo nga gufumiza n'olulimi olwa bbulu gwe muganda wange yali akumye ku kyoto manyi kyentegeeza malayika yali emu yali ekkirizibwa okwogera endala zonna nga zisumbibwa busumbibwa eddembe n'okwesiima bye byali mu paati 2 bwali atuuse mu ggulu. Abantu bangi bagambye nti nedda Naalongo atulimba singa agenda mu ggulu teyandivuddeyo na bugagga. Naalongo pasita oba si pasita? Naalongo wangisebo wagenda mu ggulu olabye malayika soko tunnyonnyole mbeera ki yakwewuunyisa tugende deep gye wasanga abantu bamwe njagala bannyonnyola eggulu bategeere nti tuli mu bya bulimba. Embeera nga bwe yayongera okuwuniikirira ku kyalo y'omu omukyala gw'ositusegoze naye y'omu ku bajulizi abaaliwo maaso kuma ne gwe wajja naye luli naye akyali mujju bangi nnyo bakyali bajulizi era balamu naye bino ebintu babyerabira nze gwe byatuukako nze akyabijjukira ku lw'ensonga nti nzize nsabibwa nnyo okuguma n'okubanga ebyensimbi erabe ng'ebitaliiwo nkuume kuma omwana omulongo ono aweze emyaka 10 ekyo kye nasabibwa mu nsi ey'omwoyo nga nkomenkereza byonna nasabibwa omulimu gwe nnyina okukola kukuuma kiwanuka ddoboozi omwana bebi paka se baweze emyaka emeka oba ndya oba sirya ebyokulya nja kubifuna ekyo nasabibwa okukikola paka omwana emyaka 10 kaakati alina emyaka 9 guno gwe mwaka ogw'ekkumi neera nga bw'angamba bw'ati mu ddoboozi lye nti balijja abantu namungi bali kuŋŋaana essaawa bw'eriba etuuse bootamanyi gye baliva bootalikubira masimu bootalabangako ku lw'omwana kiwanuka ddoboozi omulonde omwerufu omuwunde nga wanjawulo kubanga ku myaka gye 10
nasuubizibwa nti tulabako ekyenjawulo ekiva mu mwana oyo amaloboozi embeera wabula abatesitesi be gye balinze sibamanyi era nze nsaba neŋŋaana naye nedda emyaka 10 yali giweza ddi omwana amenya bw'omu omwana naye neŋŋamba nti namuzaala naani nentunulamu neŋŋamba naye nsinga ekalubye neŋŋamba nno kyenyina okukola kati kwongera kuzaala kyekijja okunkumira mu kifo kimu nga nsobola okukumoona omwana ku lw'embeera mwe nayite ye yeddalu butabika wuuyo mu nsi y'emyoyo nange kyansukkako naye kinkumidde mu kifo kimu ssebo olyoka onsanga okimanyi nkuzaala ono aba ava ku mabeere nga nzaala nenga nti abaana bajja kuba batono kubanga yalina emyaka 4 kitegeeza abaana nze mwongeddeko bameka 3 buli mwaka ozaala ng'ekyo nkikola kwekuumira mu kifo kimu kubanga nange ondaba embeera mwendi sirina kyendi sirina kyennyina okusumbuyikana obutazungazunga eno n'eno kululunkana ng'abantu bwe baŋŋamba tutwaleko kiwe egindi tugenda kufunayo ssente tumutwale nembaga nedda gwe mutwalo ofune gwe mutwalo okole ki nze sijja kutembeya mwana nti kubanga bwe ngenda naye bamuwa already newe tubeere waka we tuli buli amutunulako nasobola okumugabirira katono kakoze ki tekineetaagisa kulanga mwana ono nga mwe bwe munkaka n'obudde buno wotuukidde era nkyayina abandi abampuresharinga tuteeke omwana ku patro tumalanga okuva mu kibuga paka Ntebe tumulange nembaga nti nedda ekyo si bwe kirina okuba weewaawo kati Naalongo owulidde amaloboozi gano ogawulira oti abantu bandyagadde okuddamu obbannyonnyola ogawulira oti owulira ddoboozi lyogera tikati kiwaye mulonde sigenda kunenya abantu lwaki bampita omulalu era kyenva nabasonyiwa abansunga n'abambeererawo bonna ffenna tuli bantu ba Mukama kuba nange kennyini kyansukkako amaloboozi gano gatandika bwe gati nakuga nti omweso ogwo nga gutandika ddoboozi yaŋŋamba nti gy'omwana gw'oyonsa ku mabe kubanga ogenda kwesula omweso gwakiwanuka ddoboozi omweso gw'emyoyo guzitowa tojja kusobola kwambala malayika ziri ng'ate bw'oyonsa omwana ajja kuba alaba kirala era ekyo nakikola for 4 days nenzijjako omwana kuki ze ennaku ze wagenda mu ggulu ezo zo zaali ndala kye nasooka okukola kujjako omwana ku mabe then awo nendyoka ntandika okukimibwa omwoyo ogenda waggulu awe wali awo entabiro biri byonna babadde babikkiriza ne bwe natuuse ku kyeggulu tekinnyonnyolekeka kaakati kiri bwe kiti mu kaseera ak'okuba nti kugenda mu ggulu kyajjira wakati w'obubi obungi n'okwonoona okususse n'okunoonyereza ennyo abantu abeeyita abamagezi mangi okunoonyereza ennyo ku mwana ono kiibwa kaakati ye eddoboozi n'angamba nti nedda nze nawuliranga eddoboozi ngalinga nangamba nti nze kiwanuka ddoboozi totya nange natuuka ekiseera nenga nti amaloboozi gano tegannemereko siraluse bya ddala ku lw'abantu okumalamu amaanyi naye nga ye bwangamba nti no kino kigenda kuggwa era bwe bujulizi era banga bubanga ofunye obudde yantuma nsituke ngende nfune ekkanisa yonna gye nsiimye mpeeyo obujulizi obwo naye kibadde kyannema eddoboozi waliwuliranga munda mugwa wuliranga omuntu nga eddoboozi eryo naliwuliranga munda mu mwoyo gwange mu mwoyo muli mwoyo n'amatu ng'owulira sawundi nambe ejjo osumagidde nnyo yimuka balabe egiya bakuyinza kakati awe nayimukiranga kuba eddoboozi eryo lyaŋŋambanga ebintu ebyenjawulo kola bwoti ne bwoti otaasa embeera kola bwoti ne bwoti otaasa embeera kakati bano bandabanga kudduka kukola bino nanta alaruse mbana akatuulako eddakiika 5 nti nedda yimuka kola bwoti ne bwoti ate edduka tambula bwoti ne bwoti ogenda kusanga abakyala 2 omweso ogwo kati kankubuulire amaanyi g'ekibi nagayisanga mu bantu beeru akantu ako mbadde saagala keerabira beeru bati abazungu si abazungu oba mukyala alina kuba mweru ate balina kuba 2 soko kiddemu amaanyi g'ekibi amabi kubanga waliwo kati nze naye nyambaddwa ekyambalo kya zimalayika naye nga ate waliwo ne gali amaanyi amabi agaali gagezaako okusaanyawo omwana wange ako nakakugamba sijja kuddayo nnyo kaakati
nzijukizaamu katonotono. Amaanyi g'ekibi wagayisa? Amaanyi g'ekibi nagayisanga mu bantu beeru. Era yangambanga nti bw'ofuluma bw'oti bw'osanga omukyala nga mweru omuntu yenna nga mweru ddukanya emisinde fuba okulaba ng'omuyisa tomuwa chance ekuyisa ate kyuka komawo nnyo ddala era olabe ng'omuyisa omulundi ogw'okumeka baliko amaanyi mangi amabi abeeru kale enjeru eno gye yabawa ebikkirira bingi mu ndeeri gye tutalaba ekyo kyeyandaganga akabonero abantu abeeru kungulu abo mubeegendereze nnyo naye nga ndowooza agezaako okundaga nti abantu bali abeeru abatusingako bali olw'okuba essaawa ezo tewaliwo bazungu wano naye kyeyandagana nti abantu bali bakyerupe abagamba okugula omwana ono bamutwala eri bansukkako ddoboozi ye bamusukkako bafuuka bakatonda omuzungu ye katonda wa leero bwate bwaŋŋamba mwoyo eggulu lyeggudde mu malayika ze walaba mwalimu Yunus Bosa yali omusajja era ne bangamba omusajja ono omusajja muzirandiga jjajja Yunus Bosa baali batambulanga abana abantu ba bulijjo naye yali malayika bona bali bamala yali tatambula baali bantu nga nze naye ng'ekitwawula obalaba nti zino malayika saafaayo nnyo kwetegereza nti bigere oba baali mu ngato bakikuba nalabanga enviiri mpanvu zonna njeru zimalayika ebyambalo era n'eddoboozi ng'aŋŋamba nti jangu mu nsi ey'obwerufu oyongere okwambazibwa amaanyi oggumire oddeyo olwane nnyo kubanga abalabe bangi ate bakusinga obukulu n'okumanya n'okutege naye tebakuyitako nambejja tebakuyitako teweebaka tosumagira tobongootazaako buzza tokoowa kino kyakaseera buseera bwe bujulizi bw'oli wa abantu bawakane era bawakana malayika ezo tezalina biwawaatiro malayika ezo zaali seated bulungi nga olaba ntudde buli omu mu ntebe ye malayika omusajja oyo yali ayimiridde nga bwoga nti eno ovo naye ono ye ffenna tutudde ono yasigala ayimiridde ye yasigala nga ayimiridde wabula mu butuufu entebe tijja kulimba kala yazo kuba nze nalabanga ovo malayika zonna era nga ngamba nti jangu mu nsi y'obwerufu bakuyozeeyoze abaami abakyala naye saafangayo nti ate nga tefaanana etya ntaate entebe efaanana etya nedda saafaayo malayika zaali zitudde mu bbanga baali batudde mu space tewalaba nti baali batudde mu nsozi oba mu miti kuva wano omwoyo gwange mu kugenda mu ggulu eri nagwo gwennyini gwagenderanga mu bbanga era nga banzigulira ebiro ebisooka nenyingira era nga nyingira mu bbanga watali kintu n'ekimu nti oba ttaka nti oba muddo just spe era neeri yali spe kuba nakugamba nti naggulirwa emiryango emeka ebiri ogusooka n'ogwokubiri so ogusembayo wali ate omulala katonda gyekweka eri gye nabaga nti mwongere munzigulire nyambuke ndabeko kubanga nkimanyi yasembayo waggulu ne bangamba nedda katonda mwoyo mwereere ye ayitira ku mwana w'omuntu yena gwasiimye n'amukozesa ebyo byaba asiimye mu mwoyo gwe kakati wagendanga okyojjukira engeri gye wagendangamu wagenda weekoze bwoti oba just agenda mu bbanga okasuka emikono nga nedda bwe nagendanga nakugamba nti baatwalanga mwoyo eno frame yange yasigalanga wansi naye nga just nduuzingaye ne mbanga agenda okugwanzigwamu amaanyi so nga mba neetagako omuntu asobola oba okunkwatako nanzikakkanya nentuulako wansi omubuddabudda wabula nga sirina wabula nga nkanya kuyuuga nenjuuga kakati akaseera ako bakutwaliranga essaawa 2 mu kaseera ako ak'essaawa 2 omubiri gwalyanga eno wali osobola okuba nga oli ekintu nga neguliguli eri oba tewalyanga naye sisobola kulya tewatambulanga saatambulanga neetololereranga awo natambulanga naye nga neetololera ku kitundu ku kyalo kwendi wagenda bakutwalira ennaku nnya buli kanaku essaawa 2 essaawa okyazijukira ze bakutwalirangamu ssaawa 9 buli zaweranga ssaawa 9 era ne wezaweranga 8 nga batandika okuŋŋamba kati weeteeketeeke tuweeteeketeeke tetwagala obeere ng'oli bwoti kuba nawe olaba tolina mu buddabudda buli omu akudduka buki weegumye tukugambye kino kyakaseera buseera walina kweteekateekanga oti
anti kubeerawo ne kale neme kukitya kufuna fiya nti ate kati atenye abaana abayonka abano bangamba ebyo bijje ku bwongo byonna gwe just take time maliriza kino. Ogenze mu ggulu Eunice Bossa ne malayika endala zonna ekyo twasanga kikumu baguwa kikumu abakikuma nasanga kyaka wasanga kyaka buli we nagendanga wasanga kyaka kakati malayika eyemu yali eyogera mwayogeranga mu lulimi kinayo lulimi Luganda lotegeera nga bwangamba ebigambo bino nambejja yoga guma kino ekyambalo kyoyambadde si kya buli omu si kya buli muntu tekisangika era mu kaseera nga okyalwana olutalo olw'okuggusa omwerufu oyo mu ntebe ye ojja kusungibwa nnyo byogenda okulaba bigenda kusinga ne byobadde okyalabaalaba bibadde biwero nangamba emyaka 5 nenjala ojja kugisiibako ne buli kimu kyowulira nti kwekyawako omuntu kigenda kutuuka mu bulamu bwo wabula gwomanyi bwogenda okwebudaabuda nze nkukwasiza mulimu gwakuggusa mwana ono ku myaka gye 10. kakati Eunice oyo Bossa yali wakala ki kakati Eunice Bossa oyo nakugamba nti bali bamalayika naye eddoboozi lyafubutukanga mu malayika eyo gye nalabanga weyimiridde kuba ye yali ayimiridde abalala bonna nga batudde mbeeru nga malayika ogimanyi tofunangako malayika mu nsi y'emyoyo nozirootako omuntu omwerufu yenna aloota ku bamalayika. kakati tugende empola fesi yali nzirugafu obugolabanga kitangaala kakati fesi ya Eunice Bossa nze nalabanga malayika ezitudde obukakafu nti beerufu bona bambadde byeru myoyo beeru tebalina kala toyinza kumbuuza nti kala ki wabula nga n'eddoboozi mpulira liva mu mwoyo ogwo oguyimiridde nti guma ng'omubudaabuda eyampebwa ng'omubudaabuda mu nsi ey'emyoyo madde manyi twalabanga omumwa nga gwogera ng'abantu ba bulijjo eddoboozi lyavanga mu lyasigala nga ddoboozi lyasigala nga ddobo naye ng'olaba nti liva mu ono niva mu ono eddoboozi eryo liva mwaliwa mu ono ayimiridde nambejja ddayo ogume guma okukolerera obwerufu si kya bulijjo ebintu by'ensi abangi bye bayayanira byonna byerekereze ekikwatagana n'emboozi yamu bebi kiwakyo kwatanga bupapula teeka mu matutu lakkiriza wabulwa naye tobaako n'omuntu n'omu gwogoberera ebigambo byobo buwabuzibwe ku mwana ono beera nabo gwe tugaana bawulirize bonna buli akuyita muwulirize mutega amatu naye tokola ensobi neetya ng'okola ekintu kyonna otukugezaako ng'ebyo bye boogera simanyi abalongo bamwokya simanyi muleete tubisibeesibe no yabiŋŋaana kakati mu kuvangayo era enzigi ebire byaggulwanga n'ovaayo kubanga watugamba mugende ebire byaggulwanga era bwe nayingiranga emiryango gyange nga gyeggala sebo era nga gyeggala bwe nayingiranga eri nga guno gweggala anti bwe guteggala nyinza ovaayo n'engwa kakati ne mu kufuluma era gyeggula era bwe mu kufuluma era weggulanga nenzijja nenda nti ntuuse mu bbanga ne baggulawo ngenda okulira ng'omwoyo gwange mpulira gudda anti nange bwe nakitegeera nakiwa obudde bwe bantwalanga omwoyo mu ngeri bwetyo nga nfuna engeri y'awantu nenzikakkana nentuloba nenewakamu naye era nga nawe sibeerawo nga sibeerawo era nga mmaguka ne mmaguka olw'okuba nti anti buli ansemberera ndaba ndi mulalu abantu abakulu banziruka abaana abato banziruka n'abange benzaala batandise okuntya neŋŋamba nti ho mbeera kyeno bintu style kinsi ya myoyo kyeno entuusa ku kino nze nzaani alondebwa nti gwezaala kiwa bino bikutukeko ne bino ebitatuuka ku mwana wa muntu. kakati mu ssaawa ezo ebbiri omubiri guno tewali muntu yakutaataganyamukko oba n'akwa ku kyokulya gwali gusobola okulya nali sisobola kulya sina nnaku 2 zokka nze nakugamba nti mu nnaku emyezi 3 ennaku 9 wemba nalya ku mmere nalyamu ennaku nga 4 nga nsiiba n'enjala okumala ennaku 7 anko ng'enjala yennyini tewali kintu kirina kumpunyirira ne bwe baginteekaawo emmere nze njidduka misi nsaagala nga saagala nga siirina so which means nali nyambaddwa emyoyo tegirya mmere naye bampangamukko ka break
naye era nga sina muntu ate we bampereddemu akaseera nti bwofunaako okulya bandaba amagulu maguzi maaso bwengera bwente ate ku ssaawa eyo tesifuna akola ki akampa ate we mba siri mu system z'okulya ate ne bandaga bampa byakulya kati bwenti nabulwa omuntu omutuufu nga ne gwensembeza ne ngamba bamunnyonnyola abeere kumpi nange mbeera wano todduka naawe tompita mulalu bali boona bagenze naawe maama Jeni naawe owange nga pe sebo nga pe kakati olwo ennaku ennya ziggwako bwe baali bakusiibula kolera omukolo gukusiibula oba kyali kigambira kya Yunus Bosa? Edda ssebo byali bigambo bugambo siriiko kyampeebwa mu nsi y'emyoyo bigambo buki kunzizaamu maanyi sitya kye nazaala mwana wa nsonga Katonda alina ensonga ye gye yamutonderamu kungumya buki kubanga nabulwako abangumya ku nsi y'obulya mmere ne abamu nga balaba nga balina kumweyambisa buli omu mu ngeri ye ey'obulya mmere ndowooza n'alaba nga kisusse so kyekyo walaba mu ggulu bali banakutwala butabika kuba bakutwala butabika mbadde njagala abantu eri baze bampakanya nnyo nti oyo alimba oyo ki akubiddwa ezo mpewo ezo mandwa byonna emmandwa n'empewo n'ebirubaale n'ebiki byogerwako bangi era babyogera era nekiyiwa abantu bamuyita abamu bamuyita omusambwa omuzimu buli omu kyasanga kyakola ki ensi y'obulya mmere ya bulya mmere ya bigambo ensi y'emyoyo yakukkiriza kukkiriza tikiriza osobola okukuŋŋanya ebigambo ebyo byonna n'obigamba omuntu ng'omulimba emboozi gy'ozonkwatako yonna ng'osobola ogipangapanga n'oginyumiza omuntu ng'olimba gatta bulungi kaakati bwe nava mu nsi ey'emyoyo which means amaanyi gaali gamaze okukka era bwe nava mu nsi ey'emyoyo ne ntandika okwesula omweso gwange nakugamba nti nakola bingi oluvannyuma lw'oluvannyuma nga mbimaze ne ndagirwa ddoboozi nti kkiriza bakutwala butabika yangamba kkiriza Naalongo kubanga nze omwami gwe nazaalamu abaana abo naye yali afuuse ng'abantu abalala nga mubutuufu yeekyaye mubutuufu bimu bwe bamugamba akakazi keekoze akakube wabula yankuba katenfe banange yankuba si kukunkubanga wabula yankuba kye bayita okuba omuntu kubotte era natuuka okulajjana nti bane muntu ale butabika nga mpulira nfa n'amagumba gano nze gakyannuma kazibe embirizi zino bikonde ate era nze ndi mutono yankuba kye bayita okukuba paka mwoyo wa ddoboozi bwe yanga nti Naalongo kkiriza bakutwale wa gugwereeyo tiwali wagenda kukwata mwana ono kumujja wano ate nekiyiwa tomutwala nze maze okussa amaki amaanyi n'obukuumi muleke ku kyalo kwennyini kwe babadde bamutwalira gwe bakutwale butabika Naalongo era we twogerera wano gusanze owunya omukka ogw'ebikubwa ebimu wabula twogera naawe nga onywedde ekkenge waŋŋamba nti ennaku bwe kuyikirirako butakutegeera wasalawo omwenge gufuula kyakwebikka ofune ku tulo buli bolowooza ku baana bo kiwa byayitamu obulumi ng'omuzadde n'abantu bonna okwabulira osalawo kusenga nsi eyo buli kimu ekikozesezza kati mu mbeera bw'etyo nze nkozeseza ebintu bingi buli kye baŋŋamba Naalongo bw'onywako kino obwongo nga bukkakana nga weebaka ne buli kati obudde buno bwe mba nsiimye nsobola okukozesa ekintu kyonna ekisobola okukakanya obwongo bwange kuba mu nsi sirina mu buddabudda y'ensonga enkozesa ekintu ekyo ate sikikozesa nti bino byosanga erimbwa atamidde ebiki nedda nkabbirira era agenda okukawulira nsanga wange tansanga eringa ndeereeta ate Naalongo ali mu bbaala ate ndi maama w'abaana naye ye mu buddabudda wange ebiseera ebyo we walabira Katonda ogenda mu ggulu okola ki wali obikozesa ebintu ebyo nze saakabiijjo nze nkulidde mu Kampala mu mbeera ey'abavubuka eneyisi y'okweyisa tukube ekidongo tukole ki ebyamasanyu bwe bulamu mwenkulidde nga nvubuka nga nzaddeko omwana omu nabeera nnyo mu nsi ebyamasanyu so nenjiga ebintu ebyo naye nze natwala time ne nga no ndi mukazi nyinza atyo okubanga bulamu bwa kibaala bula nembyejjako neŋŋamba kantuule nzaala abaki abaana n'ensi gye nkutte yakufa nja sigala anywako katini ku lwange naye si kulwa kakati n'ako akatono sikaagala kuba nze ndi mukazi mwerufu nze kyendi munda yange kyenjagala mbeere kakati nkusanga n'abaana bangi wano buli kaddo ŋŋamba obwana bwa mukama bubuno era we mbadde njija mpuliddeko n'oluvuvumo nti ku nju kuno kwosula
baagala kugobako. Landlord yagamba olina obwana bungi nnyo okuŋŋaanya obwana bw'ekyalo bwonna n'obuleeta wano bupama mu ttooyi bukola ki era yagala kugoba. Obwana obwo lwaki obukuŋŋaanya bukuwa ddembe ki ng'obukuŋŋaanya abalala beegobako obwana nti obwana buno bupama nnyo bukaaba nnyo. Gambidde eddembe ery'oku nsi gw'olyewa. Nze bwe natunula ttiimu gye nkutte ey'abavubuka nti tutandise byakuba kibaala kola kinalaba nga nnyonooneka nva ku mugendo n'ensalawo nzaala abaana bange nga bangi kati mukubanga nazaala abaana obulamu bwange mwana muto nga bwe njagala owange n'owa neighbor bwe mulingiza. Abaana abo benkugamba tulina na video namba era oluyimba baluyita Jesus era nga lwayimbibwa Abane Jesus. Osobola okulunyimbiramuko? Gezaako kubanga osobola okugezaako. Banamwe Jesus abaana ba Mukama njagala mbafuule kyemuli mbadikitedi gye muli gwe Victoria ne Miracle I see my Jesus here nze yamponya n'omwenge I see my Jesus here yamponya accident. Keka kayimba kamwe kama wandi wakawo ku accident ne accident nazigwako mu nsi y'amasanyu yakengeko mu luyimba tewalimba abantu kwakenda bakafumita bubi nnyo. Sinywa mwenge ate tudekadekanaka kwanti mpunya ku mwenge gwa layisi ensonga lwaki nti gukawulira nti kawala nze sinywa mwenge nkombako buki bukombi kufuna just nga bwe nagambye nzise nayogera nga njagala anti kati wansanga nebase ate kati omuntu bwomusanga nga abadde basenga anyweddemu n'avaayo ne bwasenya kiri nomo guli mukaguva mu lubuto. Oyina abaana bameka? Nina abaana 8. Abaana 8 mwe muli ne kiwa wakuba omulanga n'ogamba omulimu gwo gwa kutunda mmira waragi sigala ku kigundi kyo wafuna ekibokisi kyo kiteka kukubo n'otunda noga singa ofuna obusobozi ofuna akakapito kake emitwalo 10 osobola okulabirira abaana bo. Omulango ogwo baana bakatonda baguulira omu ku boye Haji Kalim wa AK Fashions n'agamba nti nze yedi gye ndi musajja Muisiraamu sandi wagidde Naalongo kutunda bikubwa era swa kwenyigira moyo kaweefu wabula mbadde nsaba akyuse ka business atugamba manyika business k'ebibala mugamba nti ye taata akamanyi naganzi siwadde Naalongo obuyambi buno kuyongera mu mirago abadde akubya abantu mu kuyongera mu bantu babadde atamiiza nedda wabula njagala emitwalo 10 gino ngimuwe tusonde adde mu business y'ebibala. Sente zino zizino mbadde nsaba ombalireko kati ku mitwalo gine 10 ne kubaako ne mukyala Joy yanyongeddeko emitwalo 3 ne giba emitwalo 10 n'emeka 13 balamu. Biri 3 nya ne yazire sitias gwe ndena 5 kaga 7 8 9 10 Minemu 12 13 kati okuliko emitwalo 10 ejja mukyala emitwalo 10 ejja mwami Kalimu kakati kuliko emitwalo 3 eza mukyala Joy yazinsindikire nagaba ne buli ndabo mukyala abona mpulira bubi wali yagala capital wa mitwalo 10 kuzaawo business yo yabikubwa. Nze ndowooza nti zesikiriza mbitamiiza mbadde nsaba tusonde sente ne bwe gibe emitwalo 3 obaana Katonda jana abatusobozesezza oddemu okole business eyo ebibala mbadde nsaba webaze ku Haji Kalimu ne mukyala Joy. Anaye mwami Haji Kalimu webale nnyo ne yanziza obuddukirize bwo ku lw'abaana kino nkimanyi nti okikoze ku lw'abaana kuba yalabanga byentunda mu butuufu tebikwatagana naye nga ekyo kibaddewo just kulwambeera si kwagala era ne kano kempunyawunyako nange kuba nti nze mbutunda naye era bwena kivaako era nange nja kukijja ku mutima. Waawo kakati tubadde tusaba sente zitusonde sente za bibala business ya Joy nawe webale nnyo maama webale omwoyo omuzadde wojja katono mukama akuddizeewo. Nsaba oyite naawe bonna abaana bakatonda batanna tolaba kuyambe ozeewo ka business kake ebibala. Abaana bakatonda mwenna gye muli abalonda abatusookayo era nga muli bagaga myoyo basaba mudduukirira abaana kuba ndi mukyala muzadde ate nga ndi mukyala mwagazi w'abaana nnyo mbagala nnyo.
gwe mwana Katonda ali eyo Mukama akuwa omukisa awulira amaloboozi nga kano n'oyimuka Haji Karim ku AK Fashions ku Nabukeera menye ki ndeke ki weebale nnyo Allah agaziye eggulu lyo engalo zojjamu leka zijjemu kwegamba ebingi ebitasobola kukalira ne bwogaba otya Mama Joy obaka butuuse weebale nnyo twakafuna osofa emitwalo 13 twagala gimala gino okutunda walagi ku Metanikira Bongo Life kwensinzidde weebale kugiraba Metanikira Bongo Life ebikolwa bya charity kwe bitandikira ebikolwa ebyokudduukirira bannaffe mu nnaku kwe bitandikira ono yekiwa gye baliko sebo kana uje baliko abantu bawubireko bwe kiwa bwe kato iye waswaliwa babiri wali babiri iye muomu we waawo kakati Mukama akuwa omukisa Metanikira Bongo Life kwe tubadde weraba